kati buli woyita emboozi eri ku mimwa gy'Abannayuganda naddala abantu abawangalira mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala bw'obeera nga tokimanyi oyinza okulowooza nti oba oliawo Kawempe kye kyafuuse ekibuga ekipya olw'emboozi y'ebyobufuzi ekutta akati mu bitundu ebyo naddala Kawempe ey'omumambuka. Wabula ekibuga Kawempe kino gegamu ku magombolola agakola ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala era nga kuno kwe kuli eggombolola y'e Makindye, eggombolola y'e Rubaga, eggombolola y'e Nakawa n'eggombolola endala. Wabula ng'Abaganda bwe baagera nti atalukutambulire akusibira y'amenvu tulakkalira nkutuuseeko ekibuga ky'e Kawempe lwaki kizzeemu nnyo endooliito na kitegeeza ki mu ggwanga Uganda n'okusingira ddala mu kibuga ky'eggwanga. Ekibuga ky'e Kawempe kino kirimu amagombolola 19 wabula nga amagombolola ago gakolebwa ebyalo 771 era ng'agamu ku magombolola ago kuliko Bwayise 1, Bwayise esooka, Kanyanya, Kazowaadi, Kyebando, Makerere y'okusatu, Mulago esooka, Bwayise ow'okubiri, Kawempe asooka, Kikaaya, Makerere asooka, Mpererwe, Mulago ow'okubiri, Bwayise ow'okusatu, Kawempe ow'okubiri, Komamboga, Makerere ow'okubiri, Mulago asooka, Olonno ne Ssettendekero oba kuyinza okuyita akasozi k'abayivu e Makerere nako kali mu kitundu kino kyennyini eky'e Kawempe. Wabula gwawuliriza okusinziira w'otudde oyinza okwebuuza nti ddala Kawempe esangibwa wa singa oba mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala? Nkugamba bugambi nti singa olinawo oba otudde mu kibuga ky'eggwanga n'okwata endagaboolekero ekibuga ky'e Kawempe kino ojja kukisanga mu mambuka g'ekibuga era nga kye kimu ku ebyo ebibuga ebikola ekibuga ky'eggwanga ekikulu. Kakati Kawempe ono asalagana ne Wakiso disitulikiti okuva mu bugwanjuba ate mu bukiikakkono bw'ebuvanjuba n'asalagana n'eggombolola y'e Nakawa ate olwo mu masengeta g'ebugwanjuba n'esalagana n'eggombolola ya Kampala Central olwo mu maserengeta n'ebeera ng'esalagana ne divisioni ey'e Rubaga. Wabula bw'owulira bino oyinza okulowooza lwaki Kawempe ezinnyo ku mimwa gy'Abannayuganda era lwaki efumbekedde ke kalulu akagenda maaso ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti era kiikirya abantu b'e Kawempe ey'omumambuka eyali Omukatuliki Richard Sseggirinya wabula oluvannyuma n'akyuka bwe yasiraamuka ne yeegattako erinnya lya Muhammad Sseggirinya. Wabula kati endooliito ereese emboozi ku mimwa gy'Abannayuganda naddala abantu abawangalira mu bitundu eby'e Kawempe be bannabyabufuzi abeesowoddeyo okulaba nga bajjuza ekifo ky'omubaka ono. Kaakati bano baweereddwa obuvunaanyizibwa okutandika okuyiga akalulu kaabwe obutasukka ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini ogwa Mugulansigo omwaka guno era ng'embiranye eri wakati w'abavuganya okuli Mukiibi Sadaati akwatidde ekibiina kya FDC Bendera, munnamateeka Luyimbazi Nalukoola ono yakwatidde ekibiina kya NUP Bendera, Moses Nsereko ono yazze ku bwannamunigina, Musiitwa Ismail ono yakwatidde Bendera ekibiina kya PPP, Henry Mubiru Kasakya ono yakwatidde ekibiina kya DP Bendera, Nambi Farida Kigongo ono yakwatidde ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM Bendera, Muhammad Mutazindwa ono yazze ku bwannamunigina, n'Engena Maitumu Edward Stanley ono yazze ku bwannamunigina, ne yali omuyambi w'omubaka Sseggirinya Luwemba Ruswa Muhammad ono yazze ku bwannamunigina. Martin Bosa Kalyesuubula, Dream TV, amawulire amakungunte.